Mbalamusiza nnyo banyabo ne bassebo mwebale kwekumira ku mukutu gwaffe guno gwa MC Uncle Bean. Mwebale subscribinga, mwebale kulikinga, mwebale kusharinga. Ngamanya neddoboozi piti wa King Fadi Uncle Bean that's born omukeza keza bakezo kero gendo okukola kibejera kwa kyose mwana tubuto vimbo isongo incredible never challenge but expendable 2024 mwana azaro imbende kiganda kasebe kalamba wetira no bagadde episode tukakamsena de munjunjo vakasozi kabgaita kasenya mabasegonja no badde buzibweri wa sentongo no bagadde mukiralo tenzi totuka waleke tina pisula kalori mujeke uyambukira ntukama mikakumba yali sura bali babanza kuberife kampani de kampani bateka ombamba bulungi nnyo. Onako olwaleero bingi nnyo byenzize ate okubanga nkuwaako mukwano gwange ngenda kukola ku nsonga nga 3 zokka onako olwaleero tugenda kuyita mu ngeri ya kipayo nyongera okwaniriza oba okulisaayo mikwano gyaffe abadde mu Chicago mu America Chicago abadde mu America n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu mwenna omukulembeze Kawuma kulamusiza nnyo nakulabye Ashraf Kasirye munnange mwebale kwaniza mukulembeze nalabyeko omukulu Muloddokayi ogamba otya munnange ndabalabyeko Selector William mwebale nnyo mwenna abasobodde okubanga temubeerayo Flavia namulindo akulika akana kulika ka baby ate nja kutumira ko mukyala Af Power ye mukyala asinga okukolera ku TV ze Uganda ye serebu wange by the way that's my presenter bamita Af Power wa BBS oyo era wendi kola TV nja kujjayo wone naku ya Buganda ate okubanga osolo okubanga ojjokole ku TV eyange ndabire nnyo n'omusajja akola ku CBS bamita Sali Damasias oyiwe mawundu ewaffe osobola okuyitira Malangala nzimanyi nasomerako eyo nabeerako ekikonga wajjajjange kati ng'osobola okuyita we Namungo n'otuukayo ekikonga awo Mityana Road osobola okutuuka oyinza oyitira Malangala n'otuuka e Mawundu oyinza oyitira bayita Namungo si Namungo bayita Namungo Kabagolo Kawolongojjo oyinza Kabagolo eno nobanga ayite Bongole agende Bongole noyita Lulumbu we wati so mumundabira omwami oyo mbabuuzaako nnyo mwenna bagala invitation oba bagala conference zigenda maaso mu Canada osobola kunkoonako nenkuwa ennamba z'abategesi nobanga ate oyogera nabo mumanya ag'ekika ekyenjawulo bangambye ttiimu Saudi Arabia naffe gye tuli ttiimu Denmark abawuliriza abatulaba okuva Denmark mwebale nnyo mwebalire ddala ate kubanga mutulaba bali mu America nammwe tubabuuzaako Bungereza Sophie kubuuzaako mukwano gwange Habiba oli Netherland mugagga munnange nkulamusizza nnyo Finland abantu b'Efini mbabamusizza nnyo Docas ogamba otya mwenna bali Germany ttiimu Germany mbagala nnyo mukama abangumize ate n'abali mu Buwarabu mwenna mbagala nnyo. Olwaleero kantandike bwe nti waliwo ensonga nnyingi ezitambula ku mikutu waliwo bankubidde amasimu bayithaye mangi n'essimu ezimu ne zitambula ebimu ne bimbuuzibwa ebimu sibimanyi ebintu bye mumbuuza nange mbiraba ku social media sina kyemmanyi ababiini biki biri bizonto biki kyenategeddeko kyano ya bizonto bagitutte kyo nakitegeddeko ekyo njalo nja kibagamba kyano ya bagitutte simanyi yagitutte kyokubiri bye mumbuuza ebisigadde sibimanyi bwe nabimanya nja kubyogerako njagala kubuuza ku bayimbi bannakatemba mwenna ne bannabyabufuzi kale nkasokere ku bayimbi abagende wa Mwami Sale n'abawa ssente namwe abagende wa Fande Damulira n'abagende wa Amu n'abagende wa Mwami Museveni muba mu muguzaaki tumuntegedde bannamawulire abayimbi baani mwenna bagende wa Mwami Sale ewa Mwami Museveni ewa Fande Damulire wa Amu muba mu muguzaaki sente z'abawa ategeka concert mu nnyumba ye mujje mumuyimbire mumuzinire panna simanyi bulungi kyeki nemwe ku bwongo bwammwe bwe mulina temulowoozangako nti omuntu emmese bwesanga akanyama ku kamasu nti omuntu aba takataddeko nti akakooye
era abatalabirira mmese wabula abategekeddeko mmese kugikwata. Weebuuza omuntu akuwa ssente ezo atunda mmotoka, atunda nte. Kubanga nange kibali kinuyo abayimbi bana bagaba twafuje biliyoni wa Mwami Sale. Mwami Sale atunda ki okubawa ekyo ezo ssente? Ye secondary asobola kubanga atunda buteebe na buguzi bwe, muba mumuguzaaki? Mutunda bannayuganda kyokka bannayuganda ne basigala nga bakyajja mu bivulu byammwe. Eno ensonga nno muulaba mwabayimbi, osobodde okgende wa Sale, osobola okgende wa Damulira, osobodde okgende wa Amu, osobodde okgende wa Museveni, naye nkubuulira kojja otajja sobola gendayo. Teri yalumirirwa nga talina kigendererwa. Ate simanyi oba mulamuza bwe muba mutunda abannayuganda, simanyi oba mulamuza. Era olutuuka wanindooza Mwami Sale yateekawo ne price naawe gwe wakuwa zino. Damulira gwe nja kukuwa zino buli mwezi. Bannamawulire abasinga e Uganda naddala YouTuber muli ku musaala gwa Fadi Damulira, ekyo mukimanyi. Muli kugwa Damulira oyo wa Iso. Abayimbi abantu b'omu Kiteezi babuutikiddwa kasasiro. Ajalula abadde n'ekivulu ku Serena. Ku bayimbi abo abazze, ku bantu abazze mulimu kuwa Ekiteezi. Ne dynamic yonna egwa mu Uganda siraba muyimbi wasitukira. Ne COVID bwe yajja abayimbi bayagala bayimbe ennyimba babasasule, gavumenti ebasasule. Mukolera ddi ku bantu? Abantu babuutikiddwa mu Kiteezi ettaka kasasiro bafudde. Abayimbi Serena yawedde ajaluuna Kamiliyoni addayo. Wagenda tunaba tuli awo nga ne Semakula naye azzeeyo. Tunaba tuli awo nga ne Kusaasira naye akoze, nga ne Mayinja naye atuddamu, onaavaawo nga ne Lutalo naye addamu. Mmwe mukolera ddi ku bantu? Muddiza ddi ku bakasitoma bammwe? Muddiza ddi? Nga ne layini z'amasimu ze mukozesa ewammwe situuka ekibiina kiga tubawadde fake Friday, tubawadde kino. Mmwe ng'abayimbi muddiza ddi? Tulabye omuyimbi nti atutte abayimbi bannange nga ffe federation, kale nga federation twegattira mwalira akasente kamwe omusolo katuggyeko obukadde 8 oba tugulemu obutenti abantu beebakemu, oba obutundubaali, oba tugulemu ofune obukadde 10 tugulemu akawunga n'ebijanjalo, kubanga abantu tebakyalina kyakkola. Abantu bakali mu kuziika pe. Abayimbi muddiza ddi ku bakasitoma? Lwakuba nti n'abannayuganda nazo mpuuta, bannayuganda mpuuta. Omuyimbi olukola ekivulu nga musugumbiza abannayuganda, muli mpuuta. Omuyimbi ne musugumbiza mu bunaku bwe mulimu. Mulina obwavu, mulina obunaku, mulina endwadde n'enkumakya n'olweggulo mukyakala, ne mugenda mu bantu abatabaagala. Mwe mulowooza omuyimbi bw'agenda ewa Sale atundayo nnyimba ze? Atunda mmwe. Hamuga gwe wadde otandise oyimba ennyimba abantu ze bategeererako zireke. Toyinza yimba yonkudi, toyinza yimba yo Sambagala gazi y'amagulu. Ebyo bali batunda mmwe. Mmwe bakapito waabwe. Muli kapito waabwe mu kuyimba, muli kapito waabwe wa Sale, muli kapito waabwe wa Museveni, muli kapito waabwe wa Fandi Damulira, muli kapito waabwe everywhere. Naye abannayuganda tebukitegeera ekyo. Mujja lwawo kitegeera kuba obwongo bwammwe mmanyi mwasomera ku misingi gya ddiini, temujja kitegeera. Mwasomera ku misingi gya ddiini. Mwasomera eyo masomero abasomesa bammwe abambala amakooti gano nga bagaziye engalo galeme kuyitako amagazi. Gye mwasomera. Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, gwe buli kivulu ekinaabaayo ng'ogenda Katikkiro abantu bajja abantu bakunamira. Ye kati kukunamira Katikkiro gwe kinamu obuzibu. Olaba kutwala Sindi ewa Kabaka wakola ekigambo nze nakugirako
Katono ogano ti abana okunama nga gwe mbidongo gyosiiba. Katikkiro wummuza ku bidongo. Katikkiro wummuza ku wakamala kyazo omugenyi ng'oli ku bidongo. Ye kambuze Katikkiro. Abantu b'omu Kiteezi bafiiriddwa abantu baabwe. Eyo Buganda tevunaanyizibwa ku Baganda bokka. Evunaanyizibwa ku bantu ba Buganda bonna. Abantu b'omu Kiteezi gwe Katikkiro lirambula ddi ku bibambe biba bigudde. Badde mukwokya Masiro ly'oka ogende ku Masiro. Ssaabasajja wano yakomawo tewamuloopera nti abantu be baabagoba mu Lubigi be mwali mujjako obusuulu nga Buganda Land Board. Wasirikira eyo n'otandika kulwanyisa Bobi Wine. Olinda nkuuka abantu ba Ssaabasajja mujje mu nkuuka. Tetujja linnyayo. Tetujja linnyayo. Abantu b'omu Kiteezi bafudde. Katikkiro gw'oliwa. Katikkiro oliwa. Oliwa. Eyo kati Kiteezi eri mu Buganda. Tolambula bafu. Tolambula bafiirirwa okujjako ng'omulambo mugagga. Ng'omulambo gubadde mu bed. Gy'ogenda. Katikkiro waliyo Abaganda abanaku. Abantu b'omu Kiteezi omwo babadde balonda bucupa na biveeraveera okubaawo. Bicupa na biveeraveera okubaawo. Bwe wayitangamu ng'ofunamu ettaffaali. Be bagula emijozi gy'emitwalo 2 ekitundu. Be bajja ne bagula amabaluwa g'okwanjula emitwalo 10. Be bagula zi certificate. Be bagula mapu za Buganda nga bagenda okwanjula. Gw'oliwa Katikkiro wa Buganda. Kweyenjega eguddewo oliwa. Ku mikolo oba olabika. Gwe mwogezi wa Kabaka bwe kibaawo gobaawo ku bivulu obaayo w'osobola okugendera ku bivulu. Toyinza kukwata kkubo, tolina mafuta. Kwata ku zaffe kale ze tubadde tukuwa. Kuba tokwera tokwata ku zizo. Ogendeko mu Kiteezi. Muli bakulembeze eki? Okulembera baani? Okulembera balima mmwanyi bokka. Mugamba tuyomba. Ne Katikkiro buli kibambe ekigwa mu Buganda tulabika. Kazimba Mugalu. Mubafudde mbaddemu Abakristaayo. Mubafiiriddwa abantu babaddemu Abakristaayo. Mwe bannaddiini abakulu muli situkaddi ne mutuukako wabadde ebibamba. Muli situkaddi. Muli situkaddi. Ne mugamba nga ffe kyaki etwalibwa oba kitagobwa oba Kiteezi. Bannange tubadde tusaba amayumba gammwe gamenyeddwa. Mujje mukumire wano ennyumba ku church embeyo mirambo jamu oba musuleko wano ku church nga government bwe bafunire ebifo. Tubawadde olujja lwa church muteeke obutenti mwebake mu week. Kazimba Mugalu owa Bakatuliki jjajjaffe Omulangira Nakibingi mulimu Abasiraamu. Mufuti mubajje. Sibuli mufuti muli wa ebibamba ng'ebyo bigwa bannaddiini nga mwekweka. Nga mwekweka. Lwaki bonjagala mu bulungi tonjagala mu bubi? Bonna kasate mufiiridde mu wange. Niye bano be baleeta ebirabo. Abalokole. Pastor Kayanja. Pastor Bugingo. Pastor Bugembe. Pastor Kakande. Mwine emikyere. Abantu abamuteeke emmotoka mugambe tubaddiza. Mulimu abalokole. Pastor Bugingo ine ekyererezi kya church. Ekyo kyererezi kya yika munana z'ogamba. Waka abantu ga government tekera abantu wano tent. Ngabo banoonyezaawo gye batwala. Abafiiriddwa amayumba gaabwe. Eyo gye bakukunuka ne basaba. Abo gye bakukunuka ne babeera ba Asha. Nze manya abasumba temuziika bagundi bammwe bagoberezi bammwe. Tembaziika ne ba Asha tembaziika. Tembaziikirako tembaziika temuwa mabugo. Temuwa mabugo. Niye abo be bafubutukayo ne bajja mu overnight zammwe. Pastor Tom abo gye bafubutukayo ne bajja ewuwo. Bannaddiini muliwa. Nammwe mukimanyi nti gavumenti yava ku bantu. Gavumenti bwerekawo abantu basigala kwesigama ku bantu ba mirundi 3. Obukulembeze bw'ennono,
obukulembeze bw'eddiini ne munnamawulire. Ensi kasita yonna ebula obwesigwa, omuntu abula waaloopa, be bantu b'oleeta, be bantu ensi bwesigadde okugamba nti munnaddiini kaboogere. Kubanga munnaddiini tabuula mulokole, manga tabuula musiraamu, tabuula muganda, tabuula mukiga, tabuula mulugwala, tabuula musoga, tabuula WNUP, tabuula WNRM, tabuula WFDC ng'oggyeko e Uganda. E Uganda omubuulizi wamanya nti wagenda kyaza faaza, wamanya nti Kyagulanyi agenda kusabiramu eyo church nga bateekawo faaza WNUP. Awo tulinawo Nabbanja bagenda okusonda ssente nga baleeta Mwami Museveni be yawa emmotoka. Eyafuna emmotoka tasabisa Kyagulanyi, eyafuna emmotoka tasabisa Besigye. Naye ku njega eno eguddewo muliwa, muliwa nammwe mufaanaganyako abayimbi. Bannaddiini muliwa mwene ensonga, si mwe mugireese yeesi, naye muliwa muyimiridde otya? Mujje muyambe ku bantu, tuyambagane. Red Cross nze ndaba muli batono, nze mbadde wali nga ndaba abantu be basemayo ebibundi nga nnoonya obugundi bwa Red Cross sibulaba. Dirwe mukola. Ambulance ezaali ez'ababaka eziriko ebifaananyi by'ababaka zaalagawa, zaalagawa. Mwabijjako mwagenda zirongoosa zikola 226 oba mwazizaayo mu bondi? Mu Uganda ZAB before get the visa naye after funa visa otegeera nti Uganda tab. Uganda ZAB gatonda funa visa, nero olifuna visa ojja tegeera nti Uganda tab. Katikkira ali mbidongo avuddeyo bali waka beeyagala alina kangoova ke tomubuulira bamukiteezi. Nabo Baganda, mulimu Abaganda nga bw'ogenda okulambula emmwanyi teriyimba ezirobwe n'ogenda e Masaka eyo mu mmwanyizo. Nohano waliwo Abaganda. Gendayo ogambe nga Buganda tuyimiriddewo ne tenti 10. Mbawadde amatundubaali 100. Sente mweziri mu ggwanika lya Buganda. Zijjeemu. Jjamu kale bukadde 10 oguleko amatundubaali. Gulamu obusobo twalayo kafuso k'obuwunga oba kakanta nga kaliko ensawo nga 2 oba 10 obagambe zikole mu kuziika. Naye we twogerako ffe tuli bavubuka tuyimirira ku intaneti ne twasama biki naye muliwa. Lord Mayor obadde olina ki mu kiteezi? Muwadda nko nnyingi oli mubaka waffe WNUP obadde olina ki mu kiteezi? N'abakulira City Council ne bajja mu kiteezi abantu ne batunuulira butunuulizi. Munkimanyi nti essaawa zino omuntu akulira KCCA singa kati ali mabega wa mitayimbwa akulira KCCA. Nemmwe balooya genda kombuuze balooya be Uganda mwasoma ki? Mwasoma ki biyenje mmwe? Mwasoma ki? Mwe balooya mwasoma ki? Abo kati singa kati akulira KCCA okuteekerateekera ekibuga singa bali mu kkomera n'omutesitesi w'eggwanga singa bali mu kkomera ng'oŋŋamba otya nti owa KCCA ozimba abantu ba Lord Mayor bonona kinga mmwe Kasasiro ajjudde temumanyi ani agenda okuyiririra abantu abo. Obeera mugenda gamba gavumenti buli yafudde tugenda muwaayo emiliyoni 5 buli yafiiriddwa omuntu we tugenda muwaayo emiliyoni 5 kigende kityo. Ani avunaanyizibwa okuwabira KCCA ne gavumenti okulemererwa okukuuma abantu abo nga balamu, okulaba Kasasiro oyo ng'agenda kujjula ne batateekawo protection yonna? Bwe mba muzimba ebizimbe byammwe zi mmolo zammwe nga muteekawo ebibaati
mukakasa ku kasasiro okwo kubaddeko ekikomera ng'emmotoka ziyingira omwo munda kwegamba nga yaadi oba yaadi ziri mmeko oba yiika ziri nga 10 kuliko ekikomera nga bwolaba nti Namboole muyingiramu ne mulaba omupiira ne mufuluma mugambe nti kasasiro ayiise n'amenya ekikomera kye n'agwa mu kikomera ky'abantu abalala. Lord Mayor mbadde munona kinga mmwe muvunaanyizibwa mu kuteekateeka ekintu ekyo. Essaawa zino singa mmwe mbasibe ekizimbe bwe kigwa basooka kukwata yinginiya ne bakwata ne nannyini kizimbe. Bwe baba bakizimba mu mazzi ewakyamu ne bakwata ne yapprovinga plan. Aba City Council mwetaaga kusiba balooya baliwo abagenda okusuwinga. Njagala human rights ekirwanira eddembe ly'obuntu n'ebitongole bya nakyewa tutwale City Council mu kkooti ne gavumenti bayiririre abantu ssente ezitegeera because kasasiro olwo yayirirwangayo nga gavumenti eriwa atuuse okubumbuluka nga gavumenti eriwa. Olwo lusozi nti mwalusangawo mutuumako. City Council eyaleeta ekiteeso ky'okuyiwa kasasiro oyo yamuteekawo ng'amupimidde nti ajja yiibwawo okumala emyaka emeka era akoma ku geegi mmeka. Mwe balooya mwasoma ki? Lwaki temuko use your brain please. Use your paper. Use your qualification. Netulwa n'ekitongole kyonna ekiyinza okuwabira City Council. Ebintu najje biri mu Uganda bano oba bisoma ki? Omuzadde n'aweerera n'agenda mu microfinance ne yeewola mu pride n'atunda otumwanyi n'atunda otubizi n'atunda otukoko nga mbwaweerera abaana basome nga muvayo nga muli bibye lya bwe mutyo temusobola kuwabira abantu bwe batyo. Mmwe bambi ndabawo w'amagye ayimiridde ati alinda abasiviliani basibe ogenze ku lustiwinga olustiwinze yali wangu ozinze mikono bakola abamagye bakola ne gundi CPR abo balina ne CPR balina ne first aid gye bamanya abo. Tisuubira City Council ogenda osaana kuwaabirwa abantu abo baliyirirwe. Ebyo gavumenti nga bano abakufiirira ku Freedom City gavumenti nebawa miliyoni 5 hana bena Uganda miyembe gya sejjembe. Freedom City mwafiirwa abantu. Insurance ya Freedom City erina okusasula abantu abo kubanga mwalagajjala security mwalagajjala nga tewali miranga abantu bwe bayitira mwalagajjala. Ebizimbe tebirina insurance. Lwaki abafudde gavumenti ye basasula? Lwaki ow'ekizimbe tosasula nga insurance? Abafiira ku Freedom City wabasasula sente meka? Kati gavumenti egenda kugamba abafiiriddwa buli bagenda funa miliyoni 5 bano batandika okukungujja n'obubaluga nafiirwa abaana 2 nafiirwa omwana birth certificate obalabe nga balinga abazeegayiriro zifuna. Genda owaabire gavumenti mubeemu omuntu asomye okwo mukozese otuwongo twammwe okwate ekkubo ogenda owaabire City Council owaabire gavumenti okulagajjalira obulamu bw'abantu ne babaleka ne baapprovinga plan ne bazimba okumpi ne kasasiro nga bakimanyi asooka okuvaako ddayiro emabwetyo. Ani yapima kasasiro oyo nti alina kumala emyaka emeka ng'ayiibwawo? Balage City Council ebadde ekola ki era ng'ekozesa ki okulaba ng'eseeteza kasasiro yonna omusaanyaawo? Ebadde emufumigatinga etya? Ebadde emuteekamu ddagala ki erimwokya? City Council oyo kasasiro yagenza okubumbuluka ng'aliwa mugende mu kkooti muwaabire City Council
gwe vaayo gwe yafiiriddwa omuntu ogenda owabire state council ne balooya bwe bakufutyanka noonya ebitongole by'eddembe ly'obuntu bwe bakufutyanka n'ekitongole ky'eddembe ly'obuntu noonya bbiini nkuwa ebitongole by'obuntu wano weebiri eddembe ly'obuntu nina wano nina ekitongole international kikola international ofune obwenkanya genda owabire state council mufuko be state council ebadde erinnya abantu ng'ebakwata n'ebatta n'ekunnumba nga nyampidde mu katale state council ebadde ekwata abatembeeyi emmotoka n'erinnya omwana ne bajja kuti ntusonyiwe bambi mwaba abakulembeze kati nze bwe ntobeera omuntu ng'ambadde nvuge lwaki ongamba musasule mu compensating nga gwe gavumenti tosobola compensating abantu kijja mu ekyo ekiri wathe mu ekyo ekijja ekifiitinga mu ekyo damage gy'aba afunye amenyeddwa ennyumba afiiriddwa omuntu ogenda muwa $5,000,000 omuwa kwetuga ne roadman n'akwata omuzindalo nga looya manyi kati wantu tuli wawamu tugenda leeta tent stupid ekintu kyandibadde kyazingiddwako ate mugenda leeta tent muziteekewa mugambe eno dairema musitule abantu bonna abamenyeddwa ennyumba mbatwale Namboole mu kisaawe nga mu covid mwabatwalayo kati bagenda kugira basulawa obutasoma bulumu okuza education baitira ggulo shiba bangambye oli lubuto kasubira sirwa amagogo njogerako bwogezi sigambye nti wekiri ngambye imbu nsubire sirwa amagogo nveeyo abayimbi mmwe nkyabaliko abantu bwe batebagwa mu buzibu mumanyi n'okweza ku radio ne mwagala ffe tuyimiridde n'abantu olaba abayimbi baali mu kukola ey'ekivulu baguleyo ettaka lya $5,000,000 kwe bali baziika eyo balinda gavumenti eri bagulire abayimbi be Uganda baali mu kukola ey'ekivulu kivuemu $1,000,000 oba bakube ku country tour yonna banoonye $1,000,000 bazimbe theatre yaabwe nga ya mulembe nga tebeetaaga kugenda kupangisa Serena okujja okuyimba bazimbeyo ka arena nga kaabwe bagende nti bw'oba oyagala kivulu jangu tuwenga $5,000,000 oba 10 ng'oteekeko endongoyo ng'ekivulu nga arena eyinza okuba nga etuuza abantu 3,000 oba 2 oba 1,000 kyabalema biri kuli bisabiriza ebintu mmwe muswaza you are swazing kamngende naye ngenda balekera kasitole kano kamusajja amuyita Firebase gundi ambassador Firebase nakali nnyo kanyumidde yagadde nkakulekere okalabe ojja kanywa okagwa ennyalwe ojja funamu ekyokuyiga mukama abankumye